Welcome, my name is One the King himself. Wano nyenyi ni kuseleb jazz ku YouTube. Thank you so much for subscribing. Ate tubasubiza kwanga tuba tusaka ebintu eby'amaanyi nnyo ngawe nabagamba nkola n'omukulu manyidwa nga Sir Lawrence ku camera. Naku lwayo tukyazza long time veteran both media wise both kusiga rangi n'ebirala ebisingako kwao. Diverse. Tewesiba mu kimubera ne follow back position all the time. Eyo yerwa. Ya rangi. Bakuwa ekizimbe ky'omusajja mu kibuga n'ogaano kisiiga obulungi okuva otodda nga mufuna mulimu mulala. Nedda sebo nina mansion nja kutwala yeekawo kwogirabe. Eriku acres biri ngisiigidde ku drone ngenda gibalaga bana Uganda ate bategere nti tebasiigangako nze siri musiizi bano ba Christopher fungiza ku saati. Oli Isma omusiizi wa langi. Wa langi gw'olina what time quantifying empime nkubuulire ssente ate nga ssente zo si za mu kiwato. Kubanga ate mu Uganda ambayamba nze ndi wa hour. Yes. How are you? Good. Sanyusa nnyo nti lero twabalibaretinga muli wano muli erese mwina ne time tunuzamu obuzinda ate ne mudde ne muza musimanyi tulina Uganda empya ngevuddewa. Kati tuli mupya. Fe tuli mu jet maintenance ere nnungi gyoli mwoli mu twagemera kati. Kuliko accident. Nagiwona era nagivamu bulungi Mukama Katonda yanyamba alhamdulillah mponye nteredde ninamu obulumi wano mu kigere katono naye era nga we mmanyi nakasero hospital kiggwanga. Twakulabye ne Farida buli omu n'agamba ekikazi ekyo Isma okiyingidde. Nange tomayi we nasuze naye nakyo kyanninda nakirabye mu maaso entemya wano kiti kyakowa abavubuka muli bayaye kyaka kigende ne Isma Bruno kagenda kuloga era simanyi Bruno simanyi luyimba lwagenda kukola Bruno kenkolaamu oluyimba Isma ne Farida. Yes, you a family friend, we love you so much. Nikajambo tebakulunza abaana tebakulabisa abaana nga Bruno ke bamukola. Kati gino emyaka ejjange era girabira abaana Bruno ke yali yeetadde mu misa location nze ndyokolabirira abaana mbadde ndagawa eri yali misa location of resources. Yes, oyina gita kale oyigiriza mbazinye tubyagadde nnyo but concentrate more in music. Yes, nze wendi. How is the feeling being with Farida? Very nice. She's very humble. She's very nice. Tanyiga enkuba gye mubiemu munamu abantu mugirabye but she's jolly ndowooza ebya social media bimanyi atamanyi her brand how good and big it is. Twamulabye mu Gomez Rose omusajja yagize manga ne muyisa. Tetuyinza kukkiriza tukyakikayanira tetukikiriza fumbiro tulina okusiganga tukyasika omuki omuguwa mpaka omunene asinga ssente wanakiwangula. Bane weekoze ebintu kasooka tugende ku liberation. Liberation ene tegeeza ki eri eggwanga Uganda naddala eri abavubuka? Ensi zonna ne bwogenda Japan ne bwogenda America ne bwogenda Russia they celebrate historical moments of their country. Yes. America will always glorify Pearl Harbor lwe balumba ki Nagasaki. Kati naffe tulina okuba proud olunaku lwe twejja mu ntoomi y'aba president bamulira mu ki mu bwa ne tugenda tuba kati fe abaaliyo naddala tuli proud era leero ndabye Kuteesa ng'ayogera Lieutenant General nga tubannyonnyola obuwonvu engeri gye tubaleese mu eno sekiwadi ki future tetwagala muntu agitaataaganya. Yes, Smith, look at yourself. Mwandibadde mulenga mwakonzibwa walwala dabbiri Asia oyina polio olwadde measles tujjeewo endwadde zonna muliyerese tubaleetedde internet WhatsApp muli okumweweereza internet gyogerako mwagigyeko anti yaffe katwali twalaga nti era yannayo ffe twagireeta byonna be munyumirwako byaffe. Kambuzeemu internet eno okugijjako gwe kyakosezza kitanga omuntu Isma? Kyankosezza cause business zange zonna zitambulira on media era abantu bonna bakola ku media abafunyemu obuzibu tujja kubawo nenge gye tuba compensating. Yes. Abakola ku social media we look at the impact but larger good perspective twalina sireta ate sife security tulina giwa right and liberty kati fe tulimbya politics security ne tugamba ekintu tetuyinza kigaana mu America bayinza okustopinga ku airport nga sheriff ya kustopinga segundi najja namugamba marshal leeta omuntu oyo marshal aba yakakwata FBI ne kukima FBI aba yakukima security okitegedde nti mitendera twagala abavubuka bayige capabilities bayige discipline engeri gye twajja nga tuli batono 7 tuwambe ensi mulinga million but you can't move any policy. Moving chi twatwala influencing okujjako internet ati nga mulese nga influence ya mwerichi this service it was not good. Yes.
Is this the reason kanga tunagendeyo mwalaga amanyi ba NRM blogger? Yes. Twabalaga nti president yabaga mujjako mutya bakyali bange. Mwenna balinamu obuzibu oba tolina mukwano gonga si kyali otusonyiwe. Bw'oli mufuna tulyogera. Naye kino is it the reason lwaki babagobye mu State House? Ataani yatugobye. Mbu ba NRM blogger mwenna babagambye no entry. Olina okuyita NRM blogger bali bameka. Igwe, Full Figure, Ashback Kato, the likes of Sipapa, Kwanza Bajjo, abasajja n'abalala ng'abo. Omanyi kati abantu abamu boyogede ba presidential advisor. Bamugobayo balina omuwandiikira. Nze Isma bangobayo batya. Tasa kungobayo kubanga nina right mu State House sije nkola. Wemba na proposals eno waayo. Tebayinza kungana kola ki? Tebayina prerogative ngana yo. Eyo nyumba ya country. Yes. Kati nze ubangana ya atenze Isma yasoma nyinzo bakuba mu court. Yes, nze nebye ngamba mu 7. Agosima kaga mu 7. Eyo nyumba ya gwanga yaki? Ya Uganda nze nebye ngenze yo kumulimu. Bayina gobayo muntu nti abadde akolayo ablichinze bamugobye. Enjogera gye mwandi gambye bajjalekerawo bakyazaayo. Oba mbadde bakireresi nga muzungazunga nnyo. Oyagala kuyisa mu State House maaso. Oyagala yisa mu PPS maaso akola program za president. Olowooza ogenda mu State House omalaga genda. Mwadde mukyalayo nnyo. Tukyalayo tutya. Anti kitegeeza batuteeka ku program kubanga president waliwo bamukolera ki? Program. Katumalaga kyalayo. Obeera oyisizaamu dokita omona PPS wa president amaki amaaso ekyo yino kiri tulitinga. Ayinza okuba ye abakolera program nemutuka president nga balaba bye mwogera tebina makulu. Eyo yinza obba ensonga nti tutuukayo naye ate toyinza tunenya tetuli ba formal leaders nti otulese tuli balonde olese bantu ba bulijjo. What do you expect? Otugambye kwogera bituli ku mitima. I understand to follow a lot of procedures and protocol. Naye nakyo toyinza kitunenya. President wabana Uganda alina okwagala abasoma abatasoma bakasi bonna. What might be the reason in case babagobyeyo abantu ngamu? Baba tugobyeyo kubanze we nasembo vayo nti neeyisa gye tweyisanga tutuuse munda. Ate ne tuva munda kyandibadde kiri okay. Ate ne tujja ebibadde munda. Netugenda tuli communicating kubanga tumanyi protocol. Nga we gambye bayita ba informal. Wogera mu State House briefing ne zibayo sigo ino zoogerako. Ekitegera. Most toyinza tunenya kuba ffe tebatugamba nti tuli mu briefing zaki. Ffe tuli bantu babuki babulijja bakolera mu 7 tumwezo mubuuzaako tugeze tunyumize emboozi zaffe era kubanga wetu tukola ki wetuli. However kinyizaamu abantu abaki abamukiyinza okukendeeza. Nze sinza gamba kyagoba tayinza goba bantu 7 takikola ekyo. Tewali alina mandate eyo. Naye kiyinza okukendeeza enkyala gye bakyala mu State House. Katubuuzeemuko president terwanga abayiba bayita ku mikolo gya NRM ekimu kwe kyongedde okakasa abantu muno maybe temukyali relevant eri government ya Uganda eriko. Mikolo ki? For example Museveni yalivuga okuva Rwachitula okuyingira Kampala. Temwalabikako you Balamu Full Figure Akinat. What happened? What went wrong? Balamu yalabika. Okitegeera. But it depends on angles z'okozesa to choose. Twakamala akalulu tuwangudde. Twali eri muzimu nyonyo buli muntu ali mu kokola ki ku stressinga off nze osikijjiminga stressing ki nze my personal mbadde ndi eriwa kusajjose jembera banteeka akalulu kakole ki kagwe siri local mobilizer nti nze siri myaka jimi yakukubonga mu 7 akola ki ajja eyo bagiyita grand entry yabadde ava gye yalondedde okomawo mu ki mu Kampala. Ogwo omukolo guli gumu. NRM ine emikolo mingi we are going to celebrate. Ne lwaliro ogwa liberation tetulabyeyo n'omunkumu gwe bayise disitula y'abantu 8 bokka. Wuliriza tuyina emikolo mingi gyo celebrating mobilizer nze Isma naliwo okuva mu kinana kike bagenda okunyumiza ku liberation day. Tewali sali kati abali mu combat abajasi baffe abato be balina okugenda bayitemu eyo ki process gwerinda konti ku soyaling ya 7 siriko awo agenda obuzibu otegere nti awo waliwo obuzibu singa tobaayo Isma nkugambye gwerinda otegere nti Isma tali ki tali mu kusoyaling ya 7 Isma tagabya award ku mama award otegere nti nawo bangobye tekisussa nkutidde tekisussa eyo nga twagala okuvaayo soke tu driving em katono nnyo ku mawuli agadde gagenda maaso gwe nga analyst let's dive into ebyantagali katono nnyo small time yatagala erinnya tolimanyi
bw'obanga otuuma abantu amanya consideringa simanyi mutaawa era ng'ataawa ekitegeera omwana okuza omugayo nasoma n'omwana nga ye saadi tugume nga mubutuufu era ali saadi okitegeera ngera saadi tugume kati ebintu ebimu wanenakawa waliwo aji wange yesimbawo wali mu 2006 ne bamukuba akalulu nga yagibireke nga buli wagenda ku TV bagala leero tukyazizza agiki bireke ngera ati bamuga agibireke okitegedde kati omukulu ntagali yatagala katubuuzeemu kino kirekawo ekkanisa ekkanisa kigirese wabi cause of lately abantu ab'eddiini badde bakola ebintu ebitakola ki ebitakwatagana okitegeera kati abantu baba bakola ebintu ebitakwatagana kireka bubi faith kati abalokole pastor Bujingo wuuyo anobye okitegeera kati circumstances yazingamba nga ziri understandable eno owuli abapasita nti ono ali fake kati church yate ina embodiment yanjawulo eringa muzikiti era nze nalowooza church yakola bubi yandibaddeko engeri gyekwata ki mateeno mweno time ono eyaddira akazinda mubigere alinga yaddayagala omulabisa akoze statement awandiise wandiika ki wabeeyo intano ki dynamics mwayinza okukwatira akazinda okitegeera ntagali naye kati ntagali ekyana kyeyatagalirako ekikyala newoobagwe omusayi gukitambula butambuzi guti otagalirawo court yasamoninze abapoliisi ne military bave wa Bob Wine nga wabulayo olunaku lumu lokaloka tugende mu liberation day ya NRM kino kitegeeza ki eri Bob Wine abantu basingadde balowooza kikolera NRM bayagala ku just diversion omanyi matches wendi wa NRM ate nga ndi nnyo mu security forces I want to call on security forces ulira kyakuletera dobuzi abuzibu ki fe tuli eri kakati mwamaje mumanyiga mundu waliwo naga technology anyway wewabanga waliyo court order mbanjagala ba respecting rule of ki law however bweba security ina threats nga yo eyana ye ino zipresentinga awantu wonna wali justifiable nejja abantu ekifu ku maaso ekikolwa ekyakolwako before bamanye kigenda so anticipation ziri nnya kati engeri gye tuli mu reconciliation bamute okitegeera abaveuwe waba ina ddala nga bazudde nti alina problem bamusitule bamugyewe bamuteeke balina omukola ki omudetainingira that one I must say naye nga si ruling out possibility nti intelligence era ina kyera bafe kitakola ki kubanga era plan zibaddewo ez'okwokya petrol station ne transformers ngaba security muzimanyi kakati ne security kyenjigamba kiri kintu kimu wetuba tulina obukakafu omanyi security terina kulirizinga byayo mu public naye mufuneeko engeri gye mu justifying abasirikale obbeewa ki ewuwe omoso bwabeewo naye ng'asobola okwakisesinga abantu be ab'omugaso n'okuleka mukyala we n'akola ki n'agenda gy'agenda n'ate mukyala we mba mumuleka naye ng'ataddewo akabaditi wagenda Bobi Wine wagenda then awo ddayo munda ogira otuula munda kino kikolera Bobi Wine kikolera government kikolera sijja gamba kikolera government oba Bobi Wine kubanga tetufuna press nungi wabweru bwe tuba neyo image as a developing country naye ensi tekyayinza kujjawo bintu ebyo kuba America yalayiridde ku mitwalo 20 emaze ne democracy emyaka ebi kati tebakyayinza ruling out Uganda kwako tubagamba mwewe capital hill bajirumba gundi Trump ogenda obugenzi yalesa abasambye sambi ne muleta abajasi bawa waggulu ku ttaka ne mu mazzi Biden alayire temuyinza tuganda fene tulina threat kuono abadde ayagala Uganda ebe Libya Sudani example zawa yagamba ne ku CNN nti Ugandans will rise up baba kubyakalu Isma baba kubyakalu NRM batukubyakalu batia mukanso wagenzeyo bamaika Kampala balonze farm koka yalese yes Uganda anti nzikiriza in the perspective yokukiriza but did you bring equality
mwalese ba scrap batonzi ba bubina ba chapati simanya azika nyo akola ki Geoffrey Rutaya akola ki izamishale kanawe akola ki Segirinya akola ki mazira Segirinya asula mu motoka campaign yo naji maza asula mu motoka because yayiwawo mubiri anti kati parliament si yakuyiwawo mubiri anti kati yajingidde agenda akola badda ayabirira kola ki okubaga amateeka ata nagabaga kyali mu government yebande government business ye leading a business ate parliament yebaga amateeka anti yebaga amateeka naye toli mu ruling sitting government tobimanyi bya parliament kandi kuyigirize mundu ponna be yalese Isma choka tolina mugola bamunga ali tere mulimu Joel Senyon is articulate sound is good mukuogera mulimu Abubeka Kawalia abadde mu KCC speaker mulimu bamulya mmere Mpuuga Segona Namboza baba kwatiridde nite bali nammwe hakati nembemba kachere ngani mukoka irudamani simanyi Kayemba manager wa Lema simanyi Rutaya yasoma wadda ate yagwa history ebyedda kati yegwe mulese yakomyo nasoma nabiyita ate yabiyita mu byagwa mu mwali ebyedda bagatta mugune nge ebyedda yabigwa history ate Isma oyogedde ku kyamaje omukulu Kakoza Mutale ono yakutabukidde yagaye munno ulekera okweta wa maje agenda kunoonya nga noonya atya ali mu capacity kyenoonya maje kimwagwa tanategeera kuba kati Kakoza Mutale ali mu old army mu bwongo tuina cyber army muntu ono temukyali ba blogger muri ba cyber army anteganyizo ba blogger nga ndi attached ku mass communication ya maje yes kati yeta kimanyi yakoma mu kibiina ki okitegeera so there are many diversions as developing ze why not tegeera however mu appreciating China kola kwe kulaba new faces abakadde abanyirira ye compare league kalabe yagambye mwakubiza president Museveni akalu both in the central and the eastern region of Uganda yes inte Museveni taina wangula Uganda yonna chovola batekawo 50 plus 1 ki newe yandi wangudde koboko yonna na wangula nembala nsoka tubalobo nga buwera 50 plus 1 obweno tetwandibaze so it's not a mass I know wangula Uganda so magezi kigomwa magezi gemwa mukulu kunonya magezi gemwa mukulu Kakoza Mutale ojja kunsanga ku headquarters za SFC obabuze abe SFC bakali kulutinga abali ku muntu ono saiba oyo muntu mapesa then bajja kuwanjulira yenzani tujja vao tuli ba mukwano ate songa yo kwatakinga mukwano go chaliwa yakutwa mu state house ani full figure nerinya Museveni Erinya Museveni njagala mubuulire Kakoza Mutale waddembo gama muzukulu we nazaalayo omwana bamita muki Museveni ekigambo bakiyita patented senga yali ayagala omuntu yenna aleme kwetuuma linnya Museveni yali alina okkeera agenda asange Museveni bagende mu kooti bafune ki caveat oba patented nti kino ekintu kyayinza kikola ki kikozesa naye Museveni takikolangako okitegedde awo wasigadde Isma agola 2 Kakoza 0 akokokka mukwano go nga tumaliriza mutabani wa Tamale Mirundi I know mwene namuli ba analyst oli political analyst you an entertainment analyst mutabani we amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior kisses omukyalo mugwe ene kitibwa kya Nalongo ati oyo mutabani wa Mirundi homonizi zimutawanya ilibido okitegeera ageze nayogera ku internet abantu bamuwandika ati homonizi zikola ki zimutawanya homonizi ayilibido kati atagala omuwala wa mukyawo omutonga bakangezese ku muki ku mukulu ikibawo mweyo age excitement but the thing is one yabadde wano nga yeyogeza ebyeritizimu demokrasia tuzimba process za ndoza walabye wozimba demokrasia namugamba demokrasia avawa once because it is a choice katolale nsi wekutabukidde nenga ate legitimate oli mutuufu by democracy nti wakodde choice yo nokisinga ki sengaawo okitegeera wajjajjaawo kyonna kakati oyo democracy gwe nali mugamba nti tusaba nnyo democracy naye abazungu baatuwa ekintu kyetuluma nenga tusaa kigaaya kubanga time ya democracy oyo gwe mwagala omungi mumulowozesa abantu kyali ku politics naye democracy ye mutabani waali 17 okujjeeka ne girlfriend ali 40 nenga tolina kyamugamba do you really want that democracy oba tugende empola tulina omutwala ki mpola kubanga ne bakabaka baabwe mu democracy emyaka 2 kugambye gezo ite capital hero otegeere ensi psychology kiyo tulina okukebera empapula zo junior
we must check your papers. Kale nga twagala okumaliza Isma ebigambo ebisembayo ogambe nantu ku Saturday tugenda kwa fena ku BTM TV okuva saa 5 paka 7. Ababadde bambooking aba TV ku Saturday mu kyali wange Smith abadde ampita nga munneesooka ate ne mugayo nga kati ku Saturday eno sawa 5 ku 7 tonfunira program ndi ku BTM straight ne Smith na nyini si Mr. Andisa baina amanya gaabwe King Smith. Yes, kabaka wa TV kati awendi tubitemetememu namwe abavubuka abato. Yes, atontunule kolabe nti nkunyize nti byendi mu byoyagala nayo labanze mukadde nzembi mukuba tokola nnyo okyali nnyo muweze engoyi. Kale toyanze nnyo bato wadde mukulu Isma Olaxes tukwatagana ate ku BTM TV sawa 5 paka saa 7 onakugenda kwa ya lwa mukaga nga tutematema ensonga ezigenda maaso mu industry ya Uganda.